Era tuwabawo abagamba ate avaamu ate akola waba oli okulota neeyagalizaako ku ntebe n'aga entebe eyo n'abeerawo nga yeeyagaliza bambi n'asolobeza n'akola kino gwe ng'olaba nti nze nzitika mu ntebe egamba ye yatunula ffe twebase tetulaba bambi Kadoli bw'atakkiriza enteekateeka ya Katonda ajja kandukira bwereere. Musajja mukulu atuuka okuseka nga tetumanyi oba aseka oba akaaba. N'amagombolola ge twafuna gagenda kuyenjebuka kubanga ebyalo ye foundation. Ensonga zonna kwe zitambulira. Chairman ayogedde ku by'amataka. Amataka bonna mivuyo gitandikira ku byalo eyo. Ate okulondoola gavumenti nakwo okutandikira ku kyalo. Kubanga ku kyalo nga kuliko chairman waffe nga ffe twamaze dda okusiba. Nze nasiba ne security committee nayo nekonamu stamp nti emukono teri kugoba baana mu masomero ga gavumenti. Ng'omwana muleke oba alina obujja oba talina muleke asome kuba gavumenti yamusasulidde dda. Gavumenti bw'esasula omusomesa esasula edimasa esasula abasomesa esasula ennoni ate buli mwana bamuwa omutemwa. Kakati tewali nsonga lwaki ggwe ogoba omwana oba talina kyakulya kale katuulaawo bano abalina balye. Amateeka agaffe aga Uganda tegakkiriza headmaster kugoba mwana. Sente zonna ezikuŋŋaanyizibwa ffe tokabuteesi mu nkola. Sente zonna ezikuŋŋaanyizibwa ku masomero ezo baziyita voluntary contributions. Kati voluntary contribution tegobesa mwana. So ekyo tuli very clear. Omukulu w'essomero anaatagala n'ekyo atagalira mu ngalo zange. Ate engalo zange si nnyangu za kutagaliramu. Nzibuzibu. Jamani, ekigambo ekyokugoba abaana ndi musanyufu. Ne security committee ffenna tuli wamu ku nsonga eyo. So tewali headmaster gy'addukira. Alina appetite ey'okugoba abaana, appetite ekuulinge. Eby'okugoba abaana emukono tebikyaliyo, twabimaliriza. Ekyokubiri kye ekyokusaba ssente mu malwaliro. Bangambye entenjeru baddokita bakyasaba ssente. Wano mu dispensary chairman badde sinabagendawo. Wano emukono balenyala mala kunoonya mwenge ngunywe bulungi gunkwate bulungi. Badde nkyanoonya muka. Kena kunywa ne gunkwata bulungi nja kuserengeta awo. Naye mujja kuwulira bakazolities abanaabeerawo. Badde nkyetegerezaawo neetegereza nga bwe nnonyere ku mwenge omukasebo. Ngende nga byenkola byonna bagamba omusajja byakola bya kitamiivu bya kibinono byakola. Naye nga tuli mu kutereeza. Amalwaliro gaffe okusolooza ssente nakyo kive. Etteeka eryo mu Lukatuliki baliyita saakiririgo. Amalwaliro gaffe okusolooza ssente saakiririgo. Tewali atamanyi nti abasawo baweereddwa ssente nnyingi. Era simanyi bakozi gavumenti yo nnyabo besize kuwa ssente kusinga basawo. Abasawo aba science bafuna ssente nnyingi nnyo. Tebalina nsonga n'emu lwaki ate basabayo emitwalo 2 omulwadde, emitwalo 5. So obukiiko bwaffe obw'ebyalo, obukiiko bwaffe obwa NRM mulina loolo nnene ey'okulondoola ebintu bino. Bakyamaani baffe aba NRM yonna bw'ogenda ku ssomero olina obuyinza obusaba information yonna. Kakati ani anaagaana okuwa information nga nze ntwala abakozi
kwegamba abakulu amanyi bamusawo bokka amanyi kiki. Nolwekyo information yonna gye mwetaaga bachairperson mugisabe mulabe ng'ebitongole byaffe bikola bulungi, kubanga omulimu gwammwe nga NRM gw'okulondoola gavumenti ekola etya. Kalize bwe mbanga nze nkulira emirimu gya gavumenti wano, ate NRM erina okulondoola erabe tukola tutya. Tuli mu nteekateeka ya gavumenti tugiriko oba twagivaako dda. So NRM office ya RDC balina otulondoola okulaba tukola tutya. Nti ennaku 10 ezisooka ndi mu kulongoosa abakozi ebintu babikole nga bye bateeka okubikola, naye nsanze abantu baakyama bali bati baakyama. Kakati ogenda okugolola abamu ng'olaba baagala kumenyeka, naye twakamenyayo 3, engoye akalumayo 3. Waliwo omu Ekome gavumenti yatuwa obuwumbi 2 obw'okukola amasannyalaze Ekome, yakwakulako obukadde 10 n'akunnumba nabwo. Kakati nange namuyise ne mutema ekyambe ali ku interdiction, twagala obukadde 10 abuleete. Tetwagala bigambo bingi, akomyewo obukadde 10. So oyo ali ku interdiction. Omulala yagenda Entenjeru mu Ggombolola, sente z'amafuta tebalina tractor, n'asooka gyeyo obukadde 11 ku petrol station n'abutwala, zaali z'amafuta. Kakati kawo bwamukwatamu n'azizza ku petrol station, yagenda okudda ng'ate gavumenti yongeddewo obulala 11 nga buli 22. Kati ne bamukyusa ne bamutwala mu Ggombolola y'e Kasawo. Ate yavudde e Kasawo n'adda ate mu Ggombolola y'Entenjeru n'obwali busigadde wa 22 bonna ate n'abutwala. Oyo naye PDM ku kyalo ssebo abantu 10 be yaleese, kuliko abo 2 be bamanyi ku kyalo, abalala bonna tebabamanyi, tewali n'abamanyi, ne ku kyalo ekiddirira tebaliiwo, ne ku kyalo ekiddirira tebaliiwo. Oyo naye ngo yamulumye mwa. Nnuma batuufu oba nnuma bakyamu? Kakati tulina bw'obba sente za gavumenti nga ndi mukono wano, bintu bisoboka. So ebyokubba sente za gavumenti byakoma 15 omwezi ogwayita ogwokutaano. Omulala n'azibba mwa, tujja kumulya. Era kati ebiwandiiko mbitunuulira kimu ku kimu, okulaba nti emirimu gyaffe gitereera, kubanga gavumenti eweereza sente nnyingi nnyo. Nze simanyi na kumanya kisa gavumenti eno kyerina. So bwe twabadde ekisakombe akaali kaagaana nako omulimu gugenda kutandika. Awo gavumenti egenda kuteekawo obuwumbi 35 ak'ekyetume nako kagenda kuzzibwawo. Twataddeko ne unity ya training, twagala n'abavubuka basomerewo, amaliba agavaamu bagakolemu engatto, amayembe bagakolemu ebirala, kugamba ate wabeerewo skills center. Ekyetume gavumenti yataddeko obuwumbi 25 obw'okuzzaawo kyetume. Ntenjeru Bule obuwumbi 10 obwa Ntenjeru Bule okukola kolasi. Kigombya Setanazigo obuwumbi 35 bali mu stage ezisembayo. Nakayaga okutuuka e Kayanja obuwumbi 35 abo bali mu stage ya kulanga kati. Kati ate okuva emisindye genda Bukerere, genda Kiyunga, genda Mayanga, genda Kawuku, yita mpaka Kabimbiri,
gavumenti etaddemu ssente lugenda kukolebwa. Naye omanye ebintu ebibeerawo mu maka nabo mubeeramu omukazi ow'embala nga bw'atuuka awaka embuzi ebadde ezaala akaana akamu ezaala buna. Mazima. Nali nakatuuka wano wiiki emu ng'obukadde 7 abuweereza bwa kizimba awo naye ŋŋamba nange obukadde obubaati obutono kambugyeko tuteekeko amapya buli mugende n'ebisiraani byabwo obukadde obutegulo bubaddewo. Twagala Desemba okutuuka ng'akakazimbe tukamaze tetugenda kwetolola naako. N'olwekyo emirimu gitambula. N'olwekyo Pulezidenti Museveni tumukubireko mu ngalo ez'omwanguka. Nze bwe tunuulira Pulezidenti sente zokka z'atadde mu mukono wokka kwegamba kiyitirivu nnyo. Enkumbi 5,000 ate nga banyongeddeyo 10,000. Akati ndi wano ku byalo enkumbi tuzigaba ku byalo simanyi fomira gye tuba tukozesa kubanga ffe nga gavumenti twagala kugaba nkumbi ku byalo. Kaka tukoze tutya? Nga tukyongeddeko enkumbi endala kubanga tulina nnyingi. Kakati chairman bw'anaazikwatako ow'ekyalo ate temugaa nti yazikutteko kubanga tukaba nkumbi za gavumenti. Omanyi Abaganda bagamba nti akusinga kulya gwokola ki? Be tuvuganya nabo tubasingako kaakati tubaliko mu maaso kubanga ebintu ziwamba tekiriiko question. Tulina okuwamba LC1 zonna. Bwe muba mwetaaze emergency nga tulinawo akadde tujja kudduka tujjeyo, naye nga tulina okutwala LC1 zonna. Kakati LC1 bali bakandukira ki Pulezidenti wamala dde omulonda wa NRM, chairman yamaze okulondebwa wa NRM, bakansala abasinga obungi ku disitulikiti ba NRM. So tulina bakansala 27 ate koramu yaffe ya bakansala 23 ate ffe tulina 27 aba NRM ne speaker wuno. So tuyinza n'okuddako wali mu Muyembe kanso n'etuula ne tuteesa bannaffe ne tubategeeza bye twateesezza. Kubanga kaga tugenda kulonda obukiiko ssebo. Obukiiko buno bwe bulondoola emirimu gya gavumenti. Ate tumukwasa tutya abantu abazze okuwakanya gavumenti. Obukiiko bulondoola emirimu gya gavumenti na kutereeza. Kakati ate ffe tugende tubukwasa abantu ate abawakanya emirimu gya gavumenti. Tuba tumala. N'olwekyo n'obukiiko bwonna nabo aba NRM bagenda kubutwala bwonna. Kubanga buli kintu kirina akaseera kaakyo. Kati kano kaseera ka NRM komyawo mukono. Bachairman aba LC3 ssebo abasinga obungi ba NRM ne councils ezisinga obungi za NRM ne ba speaker abasinga obungi ba speaker twamaze okubasomesa twabayise ku district ne tubategekera. Abantu abamu bayinza n'okudduka ku kaadi za Nuupu ne bazirekawo ne bajja n'okufuna za NRM kubanga siraba mukisa gwonna emukono gwe tugenda kuwa wa Nuupu okudda mu bukulembeze. Nze mission yange enkulu yakomyawo NRM. Njogera sekweka njogera sidda bbali kuba NRM sigiwagirira mu nzikiza, ngiwagira mu lwatu. Gwe bw'oba onkyayo olw'ekyo siina kyakkola, naye bw'oba onjagadde olw'ekyo kirungi nnyo. Nze gendabo emikisa gy'eggwanga lino ngirabamu NRM n'enteekateeka.
Nolwekyo mumanye mmwe aba NRM district eno yammwe era mukubireko Haji mu ngalo olw'enteekateeka ya ofiisi eno kubanga lwe lumba olutuluma. Waliwo abantu oba we Buhaji bayogedde, waliwo abantu abali mu bitundu kati beeyita ba bulooka bwe balengera nti Mukoome yafa ng'era bwe yafa ayinawo ettaka yiika 17 nga bayita mbaana aba ekitammwe yafa mwagabana. Kiki ekibaganda okugabana ettaka eryo? Temanyi nti amateeka gagamba nti abaana balina okugabana? Kakati ogenda okulaba ng'abaana basituse mu kika omwo, olutalo lutandise naye ng'olutalo alutandika w'ebweru. Ensonga ze boogerako za lugave naye ng'ate ow'enjovu yabipika. Kakati ndowooza simanyi chairperson wa security kyanayogera ku nsonga eyo, naye eyo Kabira kanjiyite Kabira eyo naye ezze mukono ey'abantu alengera abantu family etudde entende nakati mwali mugabanye mulinda kyokugabana gwe tumanyi nti muteeka okugabana. Nakane weesanga okugabana kwokka kubi kubanga okugabana tugenda kutemaatema mu buli ke tulina tutuuke ekiseera nga ne banaatuwa emmwanyi tetulina we tugenda kuzirimira. Ekyokubiri otuuke ekiseera nga ne legasi evuddewo, legasi ey'omusajja omukulu nga Kayemba ziika kubanga abantu bagabana kubanga bwe tugabana bubeera butono. Nolwekyo abakulembeze tuveeyo tuyambe ku bantu bano. Mbasaba abakulembeze muleme kwekkiriranya n'abo abagoba abantu. Ffe twekutte wamu ne ofiisi ya RDC okulaba nga tubataasa, nga tutaasa buli gobagoba ku kibanja kye. Nolwekyo tetujja kukkiriziganya ne gobagoba ku kibanja nga bamugoba ku kibanja, tujja kukkiriziganya nakyo. Ekirala mukola RDC omanyi entalo ezisinga naye zonna wabaddewo abantu abaasenga mu bibira nga balinamu n'ebyapa mu bibira bya gavumenti, ate ng'etteeka lya Uganda ligamba ekibira kya gavumenti bakifunamu kyapa. Ekibira kya gavumenti bakifunamu layisinsi ya kusimba miti. Layisinsi ebeera ya myaka 5 bwegiggwako ng'oddayo nga bakongeza emyaka 5. Kati waliwo abantu abaafunamu ebyapa. Nina essanyu okutegeeza nti gavumenti yawandiise ebyapa byonna ebiri mu bibira era yabituweereza tubiweereze mu Land Board ebisazeemu. So ebyapa byonna ebyafunibwa mu bibira abantu bali ku mpewo tebalina kye balinayo. Bw'ogenda e Kasaayi wano oyinza okwewunya ekiri e Kasaayi ekyali ekibira ndaba mu mayumba. Bw'ogenda ekyabakadde wali eddundu ewa w'ekitiibwa Specioza ndaba mayumba awo ate ng'eyo forest land. Lwekyo gavumenti yakikoze dda, ebyapa byonna ebiwandiise ebiweereza Land Board kubanga Land Board erina obuyinza esobola okukola ensobi, erina obuyinza obukyusaamu ne bwe banga yali yakuwa dda liizi esobola okukyusaamu liizi n'esazibwamu. So olwo olutalo Katonda alunwanidde siinako endutaddemu abaafuna layisinsi mu bibira mu bukyamu kubanga nze nkikakasa nti layisinsi zonna ezaafunibwa emukono mu bibira zaafunibwa mu bukyamu. Lwa nsonga ki? Kubanga layisinsi nga tonnagifuna etteeka ligamba nti abantu b'ekyalo batuula n'owa NFA ab'ekyalo ekitwala ekibira ekyo ne bakola kye bayita management plan. Management plan yennyonnyola miti ki gye tugenda okusimba kubanga emiti egisimbibwa ku kyalo wadde gwagisimbye oli w'e Kampala naye gya kyalo ekyo kubanga giyamba embeera y'obudde ey'ekitundu ekyo.
nolwekyo ab'ekyalo mu management plan basalawo na miti ki gye banaasimba, era ab'ekyalo ne basalawo naki kye banaakola mu kibira ng'emiti teginnakula. Bayinza okugamba tujja kulimangamu ebijanjaalo, tujja kulimangamu ennyaanya, tujja kulimangamu ebintu ebitavuganya na miti. Era ab'ekyalo ne basalawo n'engeri gye bagenda okulabiriramu emiti egisimbiddwa nga nabo be balimamu. Bwe bamala okukola ekyo management plan eyo nga bagikoze, ate basalawo naki kye banaafuna, kubanga buli kyalo oli bw'ajja n'asalamu emiti ate okubeerako kyazza ku kyalo mu mateeka, kubanga environment gy'otwala ebadde eyamba kyalo ekyo. Kati bwe kalituusa omututte n'obusansa obututte, ekyalo tekina kye kisigazza. So obeerayo ka percentage k'obawa ng'ab'ekyalo akanaabayamba okuzzaawo emiti ne environment mu kitundu ekyo. Ekyalo bagiteekako emikono n'abakulembeze. Etwalibwe wa minisita owa environment naye n'agiteekako omukono, olwo ne lukeefuuka management plan. Kati omuntu yenna ayagala okusimba emiti akwata plan eyo gy'atwale wa minisita, kubanga n'ekyalo kiweebwako kopi. Minisita kwasinzira n'amuwa license. Agani mwe njala babuuza mwenna abali wano gye muva eriyo ebibira, bameka abaali batuuziza ku management plan meetings? Bameka abaali batuddeko ne batukola management plan? Kale management plan bw'etabeerawo tewabeerawo license. Bwe bakulaba ng'okutta abaana abalongo naye ng'otambula nabo buli lunaku weeyita Ssaalongo, babuuza naye Nnaalongo aluwa? Toyinza kubeera Ssaalongo nga tewali Nnaalongo. So toyinza kubeera na license nga tolina management plan ya kitundu ekyo. Ebyo byonna byakyama.